obudde bugenderedde nga ate njagala mbuulire era kanyanguwe kwekindeese ekyawandiikibwa kyaffe kye tusomye zikusooka Steven ejja kwongera omumanya yaani naye ondabye ekimala ekyo ogambye ndi mufumbo tokiwulidde gende tandikirako mpola mpola tunyumiza n'omukulu ono taata munnange twaliko Bugoma University ate ekyo maze okukigattako nanona abaana Mukama yatuwa ezzadde ery'abaana ab'obulenzi naki ab'obuwala olwekyo tulina nnyo okutomba mu nsi muno ndi mu matiku wakwadde tekumaliriza bintu mu nsi tusigalira bingi oba otuuse mu myaka gyange owulira mulinga ate kati obulamu businga kuwooma ssaawa eno ey'11 kubanga owulira mulinga olina bingi byotanaba kumaliriza. Omuntu omu yawandiika n'agamba empisa za Katonda mu buli kintu obukristaayo kwe buyimiridde. Wangi empisa zaani mu buli kintu obukristaayo kwe buyimiridde. Era mwe muva ekibuuzo ekikulu ekigamba Katonda gwe tusinza Wangeriki. Omuntu anaaba ku duniya kuno nga Katonda amusinza naye nga tamanyi ngeri ze wakulemererwa era ajja kutomera era okukkiriza kwe kijja kubeera mu lusuubo. Empisa za Katonda obukristaayo kwe bukoze kutya era bw'okola ekintu kyonna wabbaliwo empisa z'obwakatonda waliwo kubuusabuusa mu kiki ky'osinza. Tusabe Katonda tusaba obikkule ku bwongo bwaffe olw'okutegeera ensonga eno enkulu. Wiiki eno ya kamiti tusaba okuke mu bantu oyogere nabo ondeese ng'olina ensonga y'entuufu. Wiiki weneggwera tunaba tugitegedde engeri zo tuzeegomba tuziyaayaanira naye tetusobola kuzituuka olw'embeera y'ekibi eno. Tusaba Mukama otusitule twongere okuyigako oba olyawo ekibuuzo ekyo ekikulu Katonda gwe tusinza Wangeriki kinattibwamu kubwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ngenda kwogera kusooka ku butukuvu bwa Katonda kubanga omutwe gwa kamiti gutugambye gutya mpozi n'akola ntya n'ajagenda ng'omwanika omuki mwesigwa. Kakati ekiyitibwa obuwanika kyakuyigako, ekiyitibwa obwesigwa kyakuyigako, ekiyitibwa okugenda ng'ovaawa ogendawa kyakuyigako. Ebibuuzo ebyo byonna biri bunyiriri mu nsonga ennene ery'omulamwa gw'olukuŋŋaana luno. Teebereza okumala wiiki nnamba tuli wano wateeka okubawo ensonga yeesimba ate nga ya bwakatonda ng'ate nkulu nnyo. Anti atugambye tukasooka nesimanyi lwaki kakola katyo bagenda nekeeyongezaamu oba ndowooza kakwata ddala kakole nga bwe kati naye kagambye bugambi nti olunyiri lwaffe lugambye njala tulukwate bukusu oba tulukwate nnyo eŋŋamba tulukwate mu mutwe. Era wendusoma njagala mungoberere Katonda n'abawa omukisa tuttemu. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu tambula ku nsi. Kane Katonda yeebazibwe tukube mu ngalo olw'ekyo yeebale nnyo yeebalire ddala era buli lw'owulira ekigambo Katonda omanya nti awo waliwo omukisa. Buli lw'owulira ekigambo Setaani dduka buddusi manya nti jambiya ziyinza okunteba nga Setaani wuuyo
awo toyimirira naye bw'owulira nti Katonda wuuyazze ng'omanya nti amiina. Tajja omu bamubuuza nti wandeetaze kugwa mu ngalo zaani? Agwe mu ngalo za Mukama, kubanga bwe naagwa mu ngalo z'abantu tebajja kundeka. Naye Katonda gwe twogerako tugenda kwogera obutukuvu ge maanyi g'abantu ba Katonda kye ngenda okuyigiriza ate ye Katonda mwene obutukuvu, kubanga ono nannyini byonna atuwa omukisa twagala tusooke tumwitegeere. Oli yagenda n'agamba Yesu yennyini 17:3 Yokaana Enjiri yagamba nti buno bwe bulamu obutakola ki? Okutegeera gwe Katonda omu ow'amaki? W'amazima. Mu lulimi olwangu toyinza kusinza ky'otategeera bulungi. Obulamu butaggwaawo businziira nnyo okutegeera nannyini bwo. Wangi businziira mu kutegeera ani? Oba bw'oba tumutegedde onoomanya ota by'ayagala olyoka obituuse. Yakobo bwe yali ng'awandiika ku butukuvu bwe n'obukulu bwe, oyo atugamba okugenda ng'abantu abeesigwa, oyo atuwa omukisa, yagamba mu Yakobo 1:17. Katusomeyo ekyandiikibwa ekyo otuulire nga bwe twogera. 1:17 agambye bugambi nti buli kirabo kirungi na buli kitone kituukirivu kiva waggulu nga kikuva okuba eri Kitaffe ow'ebyaka atayinza kuba na kufuukafuuka. Aleluya! Newankubadde ekisiikirire eky'okukyuka. Taliimu bunnanfuusi wadde n'akatondo. Katonda ono gwe twogerako ali patikula. Ali ki? Ali patikula. Omuntu yandika n'agamba etugandi Katonda ali patikula. Tali nnyo patikula ku methodology, ku methods, ku nkola, naye ali nnyo patikula ku essence, kinyusi. Enjogero ojja kugenda obitegeera mpolampola. Bwe twali twakatandika okusoma abasomesa nga beboogera naye nga totegeera bulungi omusomesa ono byayogera nga bizibu gyeti. Byangu ojja kubimanya bulungi. Olunyiriri lutugambye buli kirabo kirungi. Amiina. Ate amawulire ge nnina teri atalina kirabo kyonna, tewali Katonda g'atwawa, kubanga olunyiriri lugambye n'abawa omuki? Jjajja Adamu ne mukyala we Katonda abawa omukisa, ate ffe tuli baana b'oyo. Amawulire amalungi ge nnina, olina omukisa w'Oluganda, olina baraka. Siagala olowooze nti wafiirwako embwa. Nzize kujjukiriza bujjukiza nti oyo atugamba okugenda nga bawanika abeesigwa, ye yatufuula kubeera abantu ba mukisa. Taliimu bulimba bwo. Waliwo Oluganda lyeyo alina akagero ke, nange kankabawe kajumira bunyumizi. Akagero ke kagamba katya? Ngamba Musuma nina akagero kankonze kagere. N'agamba nti lumu ate njala okumanya nga bwe ziri sobola okwetayiminga bulungi. Wali sawa neera kanfune kasimu kange njala kolya dakika tingi kuba mpulira mulinga enjala ennuma. Nasajja kokoa zika ika asat. Amiina. Tambule bulungi bwete kubanga program kati essaawa eno yakuya kyamusona, naye ate nga njo nsonga enkulu ng'ate oli yagenda n'agamba bottomu weebeera nga nzibuzibu wano nawe tewakwata bulungi. Engamba bw'otuulira ebbanga eddene n'obuguumirira n'obwongo bubuguumirira. Kakati awo twagala naye Katonda waliwo ebintu byasoma mu Bayibuli wamma n'ennyongera okugejja n'okunyirira. Olunyiriri lugambye nti buli kirabo kiki, buli kitone kiki, kituukirivu. Damu amiina. Si bulungi naye kya bwa Katonda kubanga Katonda yatuukiridde. Simanyi obanga gw'oli olowoozezaako nti olina ky'olina nga si kituukirivu. Buli kimu Katonda kyakola ku nsi kuno yakikola n'okumanya, yakikola n'obulungi bwe. Era ekyandikwa kigamba n'alaba buli kyakoze nga kiki?
mwogere ddala ng'olunye bwe luli. N'alaba buli kyakoze nga kiki? Nga temulumalaayo bulungi. Mba njagala mulumale bulungi. Lubereberye mu 3 kale katulusule ba. Katonda n'alaba buli kyakoze nga kiki? Nga kirungi nnyo. Amiina. Ati byayonooneka bitya? Bijja kubiraba. Naye ng'ono bw'atugamba okutambula ng'abasajja b'abeesigwa ababuvunaanyizibwa, naye ng'ate ogenda okulaba nga tuwenyera, nga bye tukola ate tebivaayo, naye ng'ate gwe tudiiringa naye ddamu nti munene. Ebintu byetukola nga bituukiridde, bituufu, by'amazima, enkolagana, programs ze ntuufu. Olinye kantu baleyo ndyoke nsome olw'okulala wano. Buliriza lugambye bwe ndi mu Yakobo 1:17. Buli ddamu nti buli. Wayibuka kati olina engeri gy'ogaba buli kirabo. Badeka oli yagamba nti obuwanika is a lifestyle. Stewardship is a lifestyle. Bulamu bwo bwonna gwe wenna ne byonna ebikwetoolodde, nzenna ne byonna ebineetoolodde bwe buwanika. Naye buli kimu Katonda kye yakola ku duniya kuno kye yateeka ku muntu kye, buli kyolaba ddamu nti kirungi. Ennaku zino abantu bakakka nnyo olwa talents. Tuli ku mulembe gwa talanta. Era talina talenti tajja kulya. Anaabeerawo n'ajja kukaluubirizibwa. Bw'otovumbule talanta yo oli bubi. Naye Mukama yeebazibwa olw'omulamu guno munene. Buli omu bwe tunaavira mu lukuŋŋaana luno atutegedde buli omu talenti ye. Nga buli omu ategedde ekirabo kye n'ekitono kye. Ate byonna bikka okuva eri Kitaffe ow'ebyaka. Aleluya! Planets zonna yazifuga. Taata oyo dati. Biva gyali era waba takusuulidde kantu. Ojja kunaawuna nnyo. Yatusuulira byonna bye tufuna ne bye tulina ne bye tubeera. Lumu nalwala ne bantwala mu ddwaliro. Bannange neewuunya ekigambo ekiyitibwa otulo. Twabula. Bankuba kalifomu abasajja bazibu nnyo abo abasawo. Naye bali batwasa bulamu naye kalifomu n'agoba otulo mu nsi. Ne mmala buli kiro buli emisana n'ekiro nga seeba. Wiiki muzima. Ddamu nti wangi. Ebikolebwa ekiro nga nze mbiwulira. Abalwadde abakaaba, abalwadde abawummula, abakuba nnaku. Ddamu nti weewaawo. Ne ŋŋamba amaseewuunyo batwali tubipiddewo otulo. Kimanyi teri n'abadde abeekuba ebiyiso balyoke bafune ku tulo. Tusobola negamba omusawo taata sikyebaka. Nagamba hale nja kufunayoko kapiriton. Bampa bupiritoni nga bubiri. Olugala ne ndyoka. N'otulo tulungi. Temuti Mukama yeebazibwe. Temakuda ogati nze otulo twambula. Oluganda kamiitinga twakusabira otulo tukomewo. Era omuntu otulo twabula ateekwa okuba nga alina ekikyamu mulamu. Oli Katonda kye yateekateeka ku nsi kuno n'akiwa abantu be. Naye Katonda atwagala nnyo. Abooluganda Katonda atwagala. Bino ebirala byonna byajja lwa bintu kwononeka. Omuntu omu yawandiika n'agamba kye ndowooza nti kituufu. Yagenda n'agamba nti essuula esooka eya lubereberye ddamu nti essuula esooka n'eyokubiri yennyonnyola ebintu Katonda bye yatuwa nga bwe byali bituukiridde era yennyonnyola ku nsi amata obuta. Ssuula 2 zokka. N'essuula ey'okusatu paka ku ssuula ezisembayo mu Bayibuli. Kukaaba twawanga ntuleke. Wanika bwadobonkana. Ebintu bye yakola nga birungi nga bisaanidde. Ssuula 2 zokka. Byogerako. Ssuula ey'okusatu ennyonnyola bikolimo. Ennyonnyola kukaaba. Ennyonnyola kubonaabona. Ekyo kyabaabayo n'agamba nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si ki
era jjudde obuki. Tuliddeyo mu kwesimba okwo okw'omulungi wa byonna eyakola ebyaka mu bbanga awo. N'ensi yaffe ne gy'olabako ekimu ku byaka baba bagenda nga banyonyola ebyaka bagamba pulanesi z'olaba zoyita emunyenye ezo zonna sseŋŋendo za Mukama. Yakobo nze neewuunya mwe yamulungamya n'awandiika ekintu ekizitowa. Sajja yali muyivu nnyo ono. Buli kirabo kirungi na buli kitonde kituukirivu kiva eri eggulu, kiva waggulu, ng'ate kikka okuva eri kitaffa ow'ebyaka. Tayinza na kuba kuna kufuukafuuka. Ate newankubadde ekisiikirize ddamu nti a shadow of darkness teriiwo mu ye. Ngambye oli yaŋŋamba akagero nti abantu baali babiri ab'omukwano naye kagero si katuufu. Ennumba Wannumba ne Wakikere. Byajja si kituufu nnyo. Kapooti ke yanyumiza. Kati lumu nga balina omukwano Wannumba Wakikere n'agamba Wannumba toliimu kizikiza kyonna mu bulamu bwo. Ansiira naga nti oba tolina mbadde njagala njasame nze nga Wakikere olabe nga nange siinaamu kizikiza kyonna. Wakikere n'ayatama Wakikere Wannumba bwe yatunula kumpi katono alabe ow'Oluganda gy'afulumiza omusulo gwe nga ddala taliimu kaki. Kati naye n'amugamba naawe yasama tulabe. Bannange Wannumba we yayasama ng'akenduka ate akakende. N'amubuuza nga w'oyasamye ate tisirina kyendabye ekiri wano awakenduse eno kiki ekiri eyo. N'amugamba butwa. Era bwe yali akyayaga agayala Wannumba n'alyoka agwa ku munne n'amulumaluma mbujja ekireetera ekikere okukaaba nga bwe kikaaba n'okuba n'ettiba eppi. Wannumba yamuluma nnyo. Yamu nti abantu abalina ekizikiza nga boonoonye ensi. Bane twegomba okufaanana Katonda omulungi era omunene afaanana bati. Baluwa Yokaana esooka essula 1:5. Baluwa Yokaana essula 1 waliwo ennyinza enjala okuwa otegeere butegeezi gwe tudiringa naye n'engeri ze n'obunene bwe kyenjagala okwanjulira. Baluwa Yokaana esooka essula 1:5. Na kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era nga kye tubuulira mmwe. Si we tugambe nti tunaagenda nga tubuulira okubeera abawanika abeesigwa ddamu nti ye. Naye kiki kye tugenda nga tubuulira gwe tubuulirako owulira olunya olwokutaano Baluwa Yokaana esooka. Na kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubuulira mmwe nga Katonda gwe musana. So mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Aleluya. Gwe tudiiringa naye si muntu wa kulya nguzi. Gwe tugenda nga tutembeeta taliimu kazikiza konna. Takyukakyukana. Tusoma mu Bebulaniya 13:8 yo ne leero Kristo abeera atya. Abamumu ffe abaana b'abantu nga tukyukakyukana. Ffe abaana b'abantu nga tetwesigika. Abaana b'abantu tunaayinza tutya okolagana n'omunene afaanana bw'atyo agoberera amazima atalya nguzi. Ono mutukuvu ekitegeeza nti asukkulumye yeete ku bantu. He is separated. Si wa bulijjo. Wulira gwe gw'okolagana naye gw'osinga gw'oyimbako. Is set apart. Yeeyawodde mu ffe yagulumira nnyo. He is distinctive. Wanjawulo. Wakati waffe naye waliwo enjawulo nnene. Takolagana na kikyamu kyonna. Empisa ze zituukiridde. Taliiko bbala wadde olufunyiro. Nga munene bulala. Taliimu nguzi yonna. Era waliwo muvubuka yali adduka katumusomeko wano mu Matayo mumanyi bulungi 19 Matayo 19 agamba atya ku lunyiri ole 19 ole 17
laba omuntu najja gyali n'agamba nti mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbere n'obulemu obutaggwaawo. Kibuuzo kinene. N'amugamba nti kiki ekikumbusitse eky'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu. Naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. Njagala kugyayo Katonda akagamba omulungi ali atya? Njagala mumanya Owooluganda ne bannyanze ffenna abali wano mu lukuŋŋaana luno olukulu nti Katonda yekka ye mulungi. Kyalawo omwami wo n'abalala bonna bonna balungi mu kigera kyabwe naye tebatuuka ku bulungi bw'omunene. Era olw'okuba mulungi ate mutukuvu, taliimu nguzi, taliimu nkwenyoola kwonna, taliimu kizikiza, mutangaavu. Bwe yali ng'amuyimbako mu Zabbuli 11 olw'omusanvu, Dawudi yayimba n'amugambako bw'ati: njagala kusooka kunnyonnyola ono atutuma okubeera abeesigwa nga ye, nga munene nnyo, tunaayinza tutya okumutuuka? Tujjako ng'atubedde. 11:7 lugambe lutya? Kubanga Mukama mutuukirivu, ayagala eby'obutuukirivu. Aleluya! Abalina omwoyo gw'amazima baliraba amaaso ge. Ono gwe twogerako Katonda omulamu, omuyinza w'ebintu byonna, yatuukirira mu buli kintu. Ate era ayagala enkolagana ye essanyu lye eribeera n'abo abakola nga ye bw'ayagala. Tunaayinza kikole ekyo, a system of absolutism and changing morals. They are God in essence. Ensonga ze 10 ayagala mu butuufu gamba nti z'empisa z'obwa Katonda. Katonda gwe twogerako yateekawo empisa ze mu kyamateeka 4:5 yagamba bugambi 4:5 jala kulaga ono oyimbako gw'otembeeta olyoka obeere omuwanika w'ebintu bye. Takolagana nabayaaye wangi, takolagana nabaki nababbi. 4:5 agambye atya: laba mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira, mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Bulira olunyiriri olwo, olunya olw'ekumi ne lugamba lutya? Ngambita amateeka essula 4:5 kati olw'ekumi. Mukama n'andagira mu biro ebyo okubayigiriza amateeka n'emisango mubikolenga mu nsi gye musomokamu okugenda okugirya. Kale mwekuume nnyo, kubanga temwalaba kifaananyi kyonna kyonna ku lunaku Mukama lwe yayogera nammwe Kolebu ng'ayima wakati mu muliro, mulemenga okweyonoona. Aleluya! Akozeka mwekuume nnyo. Wano waliwo ekitundu ky'okola mu kubeera nga okolagana ne Katonda omunene omutuukirivu, kiyitibwa kwekuuma, kiyitibwa kufaayo nnyo ku kyoli. Olwo ebinyibinyiza ensoma Bayibuli ne zizitowerera negamba lwaki Katonda agambye bw'atyo? Waliwo lwagamba alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga. Lwaki ku luno isi yankuumi? Nina ekitundu kyenkola mu nteekateeka y'obulokozi, nina ekitundu kyenkola mu nteekateeka y'obuwanika. Era bw'ogaa nti naagenda ng'omuwanika omwesigwa, waliwo awo muzeeyi kyakola mu ggwe naawe kyoyongerezaako ne mutambulira wamu. Wewe kitabe bwe kityo ajja kuviiramu awo. Waliwo Oluganda yajjanga buli gye yavanga n'aŋŋamba Musumba eggulu kkalu. Naye osajja ayogera ki? Era olwo nga manya nti alina emboozi zandeetedde. Nsumba gy'oli? Nze eggulu kkalu. Mpozi kiki? Olwo nga nange muwa kacyayi akajuyisi bwe kabawe n'ekirawo ansumululire, ampe amajjaabo maliifa gonna gonna. Nange olikozi eggulu kkalu ompulidde oyogera kiki kiwawulidde? Ate mukristaayo woono ate kakati tali lubuto aliwo yenna byaze bityo. Kwegamba oli yali mu disitulikiti nga alinga matalisi wange nga muwa pokopoko yanoonya buli ekigenda mu maaso. Tandikira eri eggulu kkalu. Bambi eggulu kkalu yanfaako ddamu ndi kyalo etakyandeetera mawulire. Naye omusajja yanyambanga okumanya ensonga eziva ku bakristaayo, ye nga gwe mulimu gwe gwankolera mu disitulikiti.
nsumba ng'omuwa sente meka wadde n'ekikumi naye mukama oba yalenga amusasula oba setaani kwegamba era omusajja yali ateeta information oli awo lyala mwayi mu lutalo wetaaga okubaamu ba informa naye eggulu ki naye nga mutuufu era bwakujumiza nawe olabira ddala nga kale ani anaagenda kubanga nga kale mwekuume nnyo ndiramu olunya 15 gwe tukolagana naye alina kyatugamba okuba ku kyetukola ng'alina byakola atusuulidde byonna n'ebyo bye tuli nabyo togayaala kubikozesa nga bw'olowooza. Take heed gwe kennyini olina munda mu gwe obwongo banaye mukama twaga kumwebaza olw'obwongo n'okutegeera kwe yatuwa. Yonna we kyavaga nti oyagalanga mukama Katonda wo n'omutima gwo ki n'obulamu bwo ki n'amaanyi go ki n'emmeeme yo ki kasi yino kikola byonna oba otambudde naye naye obanga obulamu bwo alinako katundu butundu tujja kusigala nga twogera ku munene naye nga okukola kwe si kwekuzigaanyi. Yavaga nti omukono gwa mukama teguyiipa wadde n'okuyinza ne gutayinza kukulokola naye obuzibu buli wamu naani nange newankubadde okutuuka okuggala niye embeera yaffe yetuleetedde omuyinza wa byonna okubanga takoze kitundu mu ffe. Budde budduse kale mwekuume nnyo muleme okweyonoona olw'16 ne mwekolera ekifaananyi ekyole eky'ekintu kyonna ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi. Abantu bangi leero bali mu images basinza bifaananyi. Mukama atusaasira abooluganda. Mukama akole ki? God has called every Christian to a holy life. Katonda yatuyita ffenna ng'abawanika be ku lw'obulamu obutuukirivu obutukuvu. Peetero ekisooka 3:15-16 agamba bugambi bw'ati. Peetero ekisooka 3:15-16 naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe. Aleluya! Tutukuze Kristo mu miki mu bulamu bwaffe. Kyewuunyisa yatutukuza ne kyagamba okumutukuza kwe kutambula n'obulamu obutukuvu ng'obubwe. Kanziremu otegeere omulimu gw'olina oluganda ng'omuwandika omwesigwa obanga onooyinza okubeera omwesigwa. Tuyinza okukyogera obwogezi ne kikomaawo naye nga tekikoze impakiti eri abantu beweeyogerere. 3:15 Peetero ekisooka 16 naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera mukama wammwe nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza ng'ensonga y'okusuubira okuli mu mmwe naye n'obuwombeefu n'okutya nga mulina omwoyo omulungi olw'ebyo baboogerako obubi balyoke bakwatibwe ng'ensonyi abavuma empisa zammwe ennungi ez'omu Kristo. Aleluya! Nga toliko riprochi toliko ku kamogo kubanga ayagala okulongoosa ekkanisa. Leero omulimu gwe tulina omunsi kuno ku duniya eno ensi tugiyita workshop. Mwe mutukuvu mwalongoosereza tuli mu kisenge ng'abagole abagenda okutwalibwa gye tunaagenda batuyooyoota nzize kubeera kojja. Aleluya! Mbannyonnyole mu kisenge kino kye tulimu tuteekwa kweyisa tutya tuteekwa kutambula tutya omulimu gwaffe mulimu ki? Kubanga oli baffe gwe tugenda naye munene nnyo takolagana na kino banyumiza abantu abagenda e Bulaaya mu abamu nga balina emyoyo gy'obuvunaanyizibwa balina bamala kubakookinga bakwata we batewuma bakwata we bate todda mu bino gamba waliwo omu yagenda mu woteeri zaabwe n'ameketerayo eggumba ly'enkoko. Abazungu bonna baakuŋŋaana kaddukale ameketa kati wesimeketa ku ggumba siwulira bulungi omusomi ne bagamba is this a dog? Naye ng'amanya awulira Olungereza naye engeri ze ddamu nti weewaawo. Yavaayo ng'anyoomeddwa nnyo yaswaza eggwanga lye. Mu nsi efaana bw'eti amagumba tebagalya. Nange nange nja olugaya kukumba. Ega oluganda omugwe mmanyi bw'abasaba agamba omwoyo ogw'ennyama y'eggumba n'ogamba bannange mpa omuti omwoyo ogw'ennyama y'eggumba. Ne mugamba oluganda ensaba yo tetegeerekeka. Musumba ennyama eteri ya ggumba tewooma. Kati Mukama atuwa omwoyo ogw'ennyama y'eggumba. Banaga abantu ndowooza Mukama naye amusaasirira yeeyo. Owulidde? Twano tuli mu kisenge Mukama ng'abawanika ku duniya kuno tugenda tukola bye tunaakola olw'okuba tulina gye tukola tutya.
kubanga oli nannyini mune kukola bintu byonna abeera eyo wala yakugulumira mutukuvu takolagana eri bw'onoogendayo ng'olina olwoyo oyo olubi ojja kubyonoona. Olina entondo zituuka eri era oyinza okutondowalira eyo kati nga baludde okutuwa ekyemisana ojja kwekalakaasiza mu ggulu kubanga gwe engeri zo zaava wanno. Kankutegeeza omuntu omukopi aba mukopi wonna w'abeera ne omulaga ebirungi tategeerekeka. Tajja yadda mu kugaaya magumba ennyama ng'ejjudde asobola ekyo tetukirabanga ne magamba nowanda oli tetwagala kuswaza Yesu waffe nga tuli mu kisenge kye, tuli mu nsi eno, tuli mu kkanisa ye, tuli eyo gye tubeera mu community. Mbw abantu bwe banaalaba nga tuli sober enough tumanyi bye tuliko n'okuddamu ebayibuli tumanyi kyegamba, olwo Yesu aba atukuzibwa. Amiina. Zirimu olunyiriri omanyi gwe owulira gwa kusatu 3:5 naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe alyoka abeere mukama wammwe nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu akubuza ensonga y'okusuubira okuli mu ggwe naye ng'oddamu na buwombeefu ate n'okutya. Amiina. Tobavuma nga naagendanga okuba mu muwandiiko mwesi gweyo gye tugenda abantu balina ebizibu byabwe n'agayisayisa gwe wanjawulo kubanga akutumye naye wanjawulo. Neewuunya Katonda ono awa abantu bonna ebirungi era yakyogerako mu Mateyo sula ey'okutaano ennyiri 3 ndekera bwe yayogera. Katonda ono atuwe ku mutima gwo omulungi kwe kusaba kwange mu kusiiza kuno. Amiina. Tasosola. Sula ey'okutaano egambye ete ya Matayo agamba nti olunyiriri 43 paka 48 mwawulira bwe bagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabe wo. Naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe musabirenga ababayigganya mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Ogamba otyawo kubanga enjuba ye ajakiza ababi n'abalungi atonyasiza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kubanga bwe munaayagalanga babaagala mulina mpeera ki? N'abawooza tebakola bwe batyo? Bwe munaalamusanga baganda bammwe bokka munaabasinzangawo ki? N'abamawanga tebakola bwe batyo? Kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Olaba ebikola obutuukirivu bwe, ebikola obutukuvu bwe, naffe abitugabirako ne tutandika okweyisanga ye tulinga musumaali mu muliro. Omusumaali bw'oguteeka mu muliro ogya butya ogenda okulanga nagwo gufuuse muliro. Wogukwatako bwe guti gukwokya gumyuka guti n'oluyita eryanda naye nga musumaali. Tuli ku nsi kuno tupa meeting eno Mukama ayagala tufuuke eryanda lya Yesu kubanga ye gwe muliro ogwokya. Katonda waffe gwe muliro gutuukirivu ayokya buli kazambi yenna buli kakita yenna. Tugezesebwa mu muliro soomozebwa mu mbeera yonna katulongoose nga tetulina ppala wate olufunyiro. Kale ne byonna ebitutuukako twebazenga bwebaza Mukama kubanga afaayo ennyo gye tuli. Katonda atuyise okubeera ab'enjawulo kubanga ye mutukuvu. Era omuntu omu yawandika n'agamba obutukuvu, ddamu nti obutukuvu Katonda bw'atuyitira okubeera ekintu ekyogerwako ennyo mu Bayibuli. Kyogerwa emirundi 600 obutukuvu. Ate era omuntu omu yawandika nti Katonda bw'omunyoomola n'omunyoomola nti teyatonda ekimunakuwaza wadde n'aka. Naye mbwe ekisinga okumumalamu ensa kwe kugamba nti si mutukuvu. Mbwe ekyo kye kivumo ekisinga ebivumo byonna. Kankize mu ngeri yammwe gye mumanyi. Olunyiriri lugamba nti alivoola Katonda alisonyiyibwa, n'alivoola omwana alisonyiyibwa, naye alivoola omwoyo omutukuvu tagenda kukola ki? Ekiyitibwa kuvoola omwoyo omutukuvu kwe kuvoola obutukuvu bwa Katonda. Ate jala kulinnyonnyola theology omulala. Wangi kye kiyitibwa kuvoola obutukuvu bwani?
kwe kugamba nti Katonda munafu, kwe kugamba nti Katonda si mwenkanya, kwe kugamba nti Katonda naye talaba, kwe kugamba nti Katonda wa bulijjo, wa kumutwala ku level yo. Reforming God. Ekyo buli lw'okikola mbo kimumalako essanyu n'emirembe. Ebirala byonna byonna gamba nti teyatonda, ekyo tekijja kujjawo byeyatonda. Bisigala nga ye yatonda, kubanga gwe tolina ky'oyinza kuleeta ku duniya. Mukama atusaasire tuleme kumuvuma kivumo kifaanana bwe kityo. Amiina. N'olwekyo Yobu kyayogera bisatu bino nsome yagamba mu ssuula ya 34 olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'essatu bwe yali ng'ayogera ku butukuvu bwe. N'olwekyo abooluganda bannyinaze ku nsi kuno njagala mukkirize mugaane wonna w'onoobeeranga manya nti Katonda mutukuvu n'ebyakola bya butukuvu. Aba mutuufu ayawukanye ku ffe tatuukana na levo yaffe. 34 olunyiriri luno olw'ekkumi lugamba bwe luti kale mumpulire mmwe abasajja abalina okutegeera, kiddire eri awali Katonda y'okukola obubi. Aleluya! Kiddire eri Katonda y'okukola obuki. Yobu yakimanya ekyo kyamukuuma. Era kyova bwe yagenda n'agamba ng'ate oluusi si kuyigiriza kwa Katonda. Awo waliwo lutuwanda amalusu kamu. Yagamba nti Mukama yawe era yajjeewo. Mwamuwulira? Gw'omuwanika omwesigwa ebintu byonna nga bigenze. Yagamba nti I don't care. Kubanga era ye yampa. Ate era yakoze atya? Enjogera eyo n'egenda bw'etyo yali njigiriza ya Kiyudaaya ya Judaism. Ti Katonda yavunaanyizibwa ku buli kimu kyo kituufu era yavunaanyizibwa. Naye ye tatuwa bibi. Awo yenjawulo yaffe Abakristaayo. Amiina. Naye n'ebibi abikozesa okulaga nti era afaayo. Omusumba naye otutabudde tuba tukugobera bulungi naye kakati ogenda n'okolamu obukolomooni. Kansome olunyiriri lunakwangwiza. 34:10 n'olw'ekkumi n'essatu mu Yobu. Kale mumpulire, mulina ogw'okuwulira amatu, mwe abasajja abalina okutegeera n'abakyala. Mu nsi baki basajja waliwo oluganda alina enjogera eyo agenda n'agamba Mukama yampa abaana 3 wangi abaana bameka atera okwogera bw'atyo nti yampa abaana 3 Mukama yampa abaana 3 nampa n'abawala 2. Lumu nemubuuza nga sitegedde ky'ogamba. N'agamba nti abaana be balenzi. Omusajja anebye okutegeera. Naye abawala abo bawala buwazi ku ttaka awo bwe bati ensawa yonna bagenda. Katonda waali. Engamba nga buyogedde bubi nakati kati bayinza okuzaala ekika kyo. Bw'obeera nga gwe oli waŋŋonge oyinza okuzaala omwana omuwala nga waŋŋonge ate n'afumbira ow'eŋŋonge. Asaasanya buki? Kati ye waaba wayogera naawe kati nazaala abaana 3 n'ab'obuwala 2 ng'omanya. Abaana be kati n'Abayudaaya abawala nga mubonyebonye. Naye Katonda waffe atwagala kyenkanyi. Anange teri muntu gwajogeddwa ku nsi kuno nga kitonde kikazi. Kijogeddwa nnyo. Naye ng'ate Yesu akyagala nnyo. Kubanga olunyiriri lugambye nti kale katugende n'ekyo Yobu. Kale mumpuliremu abasajja abalina okutegeera. Kiddire eri awali Katonda ye okukola obubi. N'awali omuyinza w'ebintu byonna ye okukola ebitali bya butuukirivu. Tagenda kukola bitali bya buki. Ani yamuteresa ensi okugikuuma olw'e13 olwetegereza. Mbabuuza mmwe ani yateresa ekintu kyonna Katonda? Waali? Kati ekibuuzo ekyo olw'e13 ani eyamuteresa ensi okugikuuma? Ddamu nti yateresa ffe. Fwe bawanika. Ate ye yawanika. Batengeka olw'enkolagana ennungi naye kibi nnyo okwesiga omuntu ateesigikika. Kirumya. Era ekisinga okukosa abantu ku nsi kuno ye mukwano gw'okulyamu olukwo.
kyaluma nnyo Yesu n'aga nti omusajja ono singa teyazaalibwa. Naawe teebereza ng'omukazi wo oba omwami wakuliddemu olukwe oba omuntu gw'obadde olowooza nti bunno n'akuyiwa. Kikola bubi Katonda okubanga tuteresezza byonna ne twefuula. Bannange tumwefuulidde gago mawulire mabi naye y'ensonga lwaki tutambula ng'abaliko emmandwa. Kitambo kyennyini kitutwaliriza. Olw'ekkumi n'essatu nduddamu ani yamuteresa ensi okugikuuma? Oba ani yateekateeka ebintu byonna bwe byenkana? Ddamu nti yekka yasobola okubiteekateeka. Bannange ateeketeeka obulamu bwaffe. We are often tempted to question God's actions and complain that he is unfair in his treatment of us. The devil's greatest lie kwe kugamba nti Katonda si mwenkanya. Yagenda n'agamba jjajjaffe n'agamba nti mpozi Katonda yagamba atya? Abalemesa! Era kambategeeze Bayibuli yonna eri ku nsonga emu buwanika. Katonda okutwazikako n'okututeresa twefudde ba ninja. Twefudde bannannyini. Bannange omwana si wuwo. Omwami si wuwo. Mwagale ng'akyali mulamu wamu naye naye bw'onoofa aleeta mulala. Ebiramu byo tebijja kukola. Era ku kitanda kyange ne wemba nga nfudde baleetangako mukazi yenna. Byawa. Bajja kumuleeta era wemba nga nfudde mukazi wange toleetangamu musajja. Oluganda ensi gite. Webake bulungi obumule mirembe oleme kububootera mu ttaka. Bajja kubaleeta bonna be beetaaga. Gula ekitanda ekinene, kola obuliri bwonna obumazongoto. Kubanga waliwo nnyini byo. Ddamu nti weewaawo. Musaba Mukama atuyambe mu bulamu buno nga tutambula nga tukola byonna. Kino kirowoozo kyenjagala mmalize nakyo. Baluumi 8:28. Amba lutya mulumanyi ebintu byonna bikola wamu olw'obuki. Ebintu byonna ddamu nti ebintu byonna. 8:28 nze njagala mu kusinza kuno mu lukuŋŋaana luno tufune endowooza empya ku Katonda. Esooka takola bubi. Ekyokubiri tewali yamuteresa kintu ye yatuteresezza. Ekyokusatu kibi nnyo okwesiga omuntu okwesiga okugulu okumenyefu. Keŋŋamba ogenda waliwo oluganda omu yali ali kagaali avaako bw'ati ng'alowooza okugulu kunaanywera ku ttaka kwakutuka bukutu. Yali aweesa ensawo ya muwogo. Baayona okulanga emugwiridde n'akagaali kubanga okugulu yali yeesize kwali kufunye obuvune. Teri kiruma ku nsi kuno omuntu gw'olowoolezaamu nga ye mwana waliwo omukyala gwe njagala okubawa akagero kano. Si kagero naye mboze eririyo. Yabaddewo omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Mwannyinaffe yafumbira omwami naye omwami n'atakyuka. Wabula enjiri bwe yajja omukyala n'afuuka omwadvent. Amiina. Omusajja oli yali mukopi nnyo nga mutamiivu lukulwe. Anywa omwenge. Ali ebitali birongoofu. Akola byonna eby'effujjo. Ebyayo abisuula muno mu mpale. Ddamu nti weewaawo. Natuukayo nga omukyalo oyo mu kanisa baali bamuwadde n'obudinkono olw'obwesigwa bwe n'engeri ze. Naye nga bw'omutononako bw'oti lw'ogamata. Kasi yannyirira yamyoka. Naye nga mwesigwa naye ng'ekisajja. Bannanga amannyo gonna galinga gammamba. Ab'emmamba mu nsonyiwe. Ng'omugamba ng'onoonya akalungi aliwo abantu balina ennaku. Oli omusajja tayagala kunaaba ddamu nti weewaawo. Ali bibye buli kimu awo yakola nga bw'ayagala. Naye ng'omudinkono ono afaayo nnyo ku mwami we. Bw'akomawo asanga yayisiza emmere tagigula. Olowooza agula emmere awaka omwami. Akeera kunoonya kawalagi. Omukyala mwannyinaffe oyo mulimu gwe alondalonda bicupa. N'alonda ebicupa afuna 10. Ono omutamivu yamuzaalamu omwana omu ow'obulenzi. Aleluya! Era omukyala ono n'aga Mukama kasita ompadde omwana ow'obulenzi mu ye.
omwana ono Mukama n'amuwa omwagezi n'okusoma. Abaana b'abanaku nze neewuunya Katonda ono atalyaza amaanya. Batera okufuna obwangu ngamba amagezi n'okutegeera. Omuvubuka naye yayisanga bulungi ku nsi n'aba n'amagezi ag'okusoma. Era n'amaliza siniya ey'omukaaga n'agenda ku yunivasite n'asoma ebyensimbi okubala ebitabo. Naye ng'omuvubuka mwetowaaze nga maama we. Tezaala tekyala taata we wadde yazaala naye maama. Embeera y'abaana omwana teyagitwala. Omuvubuka oli nga ffenna tumutesitemu obwesiga ku nsiko. N'agamba maama we, maama ng'abadde asulanga mu kiyumba, nammwe mukitegedde omuntu alonda obucupa abeerewo. Kiyumba kyayatika kiti. Kati n'abooluganda tebanfaayo kugamba nti oba tumuyambe. Baye abantu ab'ekkanisa ngenda mbeetegeeza gw'obeera ow'ekkanisa tebakufaako nnyo. Naye babeera abavubuka bwe bakola ebintu byabwe bayamba babweru. So nga naawe oli bubi, ddamu nti weewaawo. Naye batuufu kubanga si batuufu nnyo. Kangende wete. Kokuba ffe tetuliiwo kuyambibwa wabula kuyamba balala. Enkola entuufu gy'oteekwa okuba nayo ng'omwadiventi. Kaakati omulenzi ono ng'amaze okusoma ne bamuwa omulimu, mukadde waffe waddeega n'amuwa omulimu ku Hilton High School nga Baasa we secondary yo. Last year we yafunidde omulimu ogwo. Era omwana oyo mu bwesigwa n'omusaala gwe yafuna n'oguddako n'ayiwa amataffaali azimbire maama we ennyumba. Naye Mukama nga mulungi, buli kirabo buli kitone nga kirungi bwe kigendera ku Katonda. Kati omwaka ogwo guwedde olw'omwenge omungi taata gwe yanywanga bambi n'afa. Bagenda omutwala emulago nga walajjayo kyekivumba. Abantu abasinga tweyonoona ffekka nga takyasobola kuba mulamu. Ne tumuziika. Omuvubuka ono obviously yabeera omusika. Naye wali olw'osikira omunaku wananga omwavu muzibu okusikira. Ate alina kye yafuna ddamu nti linnya bunnya na kitiibwa. Oba kitiibwa bavuna oba kiba kitya. Ngamba ensi eno nzibu nnyo erimu ennaku. Boogera nti tuteeketeeka abaana tuleme kubateekerateekera, naye nze ŋŋamba byombi. Tuteeketeeka abaana era tubateekereteekere. Nze ndowooza byombi mu lukuŋŋaana luno kye tuba tutwala. Aleluya! Kubanga ne muzeeyi ye yatukwasa. Yatonda Adamu ate n'aba nga amuteekekedde olusuku. Amutonda na ku lasiti nga byonna weebiri. Amiina! Eyo enkola y'obwa Katonda. Nze kye ngenda nga neetegereza wano mu Afirika. Mirundi mitono nnyo lwe tuyinza okukulaakulana ng'abazadde baffe tebatukusimidde mu kinyi. Tulwawo nnyo! Namu mukirowoozeeko nze njogera bya kiddugavu. Saagala nnyo okugyawo nkyukakyuka z'abantu. Nze nzize kubuulira njiri. Aleluya! Bantumye eno nange ngenda kwogera Mukama byampadde nga Bayibuli bweri. Kubanga amagezi g'obwa Katonda gasinga g'abantu. Tebakudanfo nze ani yantegekera nedda nyisebu. Oba gwe wabonaabona nga kataatako kaalinga kali. Musumba oli ku ki? Nina kye njala okunnyonnyola naye ojja kitegeera. Tuli ku Katonda omutuukirivu eyatutegekera byonna. Kati ffe atuteresezza ffe tubikozese bukozesa bulungi ku lw'obulungi bwaffe. Kyagambe tetwatandikira from nowhere, out of blue. Banange tulina omusingi ne connection ne taata waffe. Ofiimangako Oluganda ne mwannyinaze. Lwaki Efeso yonna ekwekapyeto? Omanyi naye Mukama ababe gye bali banaawulira banaasiimako. Naye ddala ddala twogera amazima, olina ky'olina ekituufu? Kiki ky'olina? Neebeera birevu Katonda yabireeta. Aleluya! Waliwo abyegomba naye nga pe kafeesi kalinga ka mukazi. Nsonyiwe njogedde bubi Mukama. Emimwa gino egirali birongovu ndongoosa Mukama emimwa. Annange Mukama ansaasire. Anna kaakati njala okukumalizaayo ensonga. Omuvubuka ono omwaka guno omwezi ogwedde bambi baali bava mu lukiiko Hilton High School olw'essomero kiro addayo eka.
piki gye yava n'ekoona omuvubuka oyo eyadda ngulu. Omuvubuka yafudde ebyaddala ensirimu ennaku gyesita. Lincoln omwaka oguwedde lwe yaziika omwami we eyamubonyaabonyanga ebbanga eryo naye n'amufuula bebi we n'akkiriza kye yafuna. Obumu ku bulamu okuba n'amakulu kwe kukkiriza ky'ofuba naye Katonda atukkiriza nga bwe tuli. Aleluya! Atuwa ku mutima ogwo we tutaagutuukeko ku Kristo bwaffe ne we tunaayogera eŋŋombo n'agenda ng'owanika mwesigwa wa nga tonatuuka ku levu ya bwa Katonda akola ebirungi eri ku bonna. N'abalaguzi abamugamba nti taliiwo. Taata ongo otusaasidde nnyo. Omwana yafudde. Omukazi oyo simanyi maziga gakaaba agajjulujjulu. Yajja talina kantu era aliddayo nga talina kintu. Kati bye bigambo byokka byawulira mu nsi. Takyayinza kuzaala. Awo wentegerera amakulu g'erinnya lyange zikusooka ne zitakuvaawa. Lino erinnya nga ate ntanso lina likyawa. Sikulimba zikutandikako nga takyasobola kuzaala kalala konna yaggwayo kabina konna muserebendebwe bambi mukazi watuddamu nti weewaawo ava ku mpagala afunye okukaawa mu bulamu. Kukaawa ki kw'oyitamu sikumanyi, naye omuntu atugambye nti ebintu byonna bikola wamu olw'obuki. Njagala okulusoma olunyiriri olwo ebimu tuli bitegeera nga tutuuse mu ggulu. 8:28 Abaruumi. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda ate abaayitibwa nga ye bwe yateesa n'okuteesa kwe nga bwe kuli, ebintu byonna abibikolera wamu olw'obulungi. Aleluya! For our goodness. Simanyi oba omwana bwe yandibaddewo oba yandibadde atya. Setaani yakoze kasonso. Setaani yakola okusaakiriza kwonna. Aleeta ettima erya buli ngeri. Tujje obwesige mu Katonda eyatukwasa byonna. Naye nga mu mazima Katonda atwagaliza era atwagala. Kuba ye mutukuvu, tagoberera kukola bubi baana b'abantu. Talina gwateekateeka kulumya. Nina amadde okwogera ennyiriri n'ennyiriri naye kale kanyebiri zino 2 nsabe. Bannange mu ssuula y'okunoola 8 mu kubikkulirwa, lwaki tusinza Katonda ekimu ku nsonga newankubadde nga njazoogera okusingako awo. N'ebiramu 4 ŋŋambye 8 kubikkulirwa nga birina buli kimu ebiwawatyo 6 bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda, tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo, eyabaawo, ajja okubaawo. Ddamu nti ye twegatte mu kwaya eyo n'okusinza okwo kw'omuggulu. Bo bwe biraba Katonda tebimulabamu kabi konna. Enteekateeka kaze zonna zaalina gye tuli, bannange nsaba Mukama azituukirize. Amawulire amalungi ge nnina, akulinako enteekateeka ennungi, akulinako ebirowoozo ebirungi. Weewaawo Mukama akwagaliza, omubi yakola ebyo. Lumu bansanga akasajja konna konna kali awo kagulu kalinga katayimbwa. Agamba Yesu, laba, laba, laba. Abantu abakola bwe buti oluusi babwabba. Balina ebibooziboozi, namu nti ebibooziboozi. Naye abamu ne bagwa ne babuuza, naye Yesu ono kiki ekyamutuukako? Bazadde be bwe baleeta obutandira bakagulu kalinga katayimbwa. Yesu n'agamba bannange, museke empola. Naye emirimu gya Katonda girabikire kwani? Saagala kubeera God specimen. Saagala laboratory ye kubeeramu nga nze manjigirako. Nsaba busabi bana. Sikyagala njo. Naye oba tokyagala nga kyazze kijja. Tolowooza nti abakituukako baba bakoze application. Naye byonna ebitubaako bwe tuba twagala Katonda tebitukosa. Bungambye ng'abawanika abeesigwa byonna ebijja tusigala tuli banywevu ku lwazi Yesu.
oluganda mwannyinaze Mukama kuwegata ezifaanana bwe zityo mu bulamu buno bw'obukristaayo. Ojja kubeera muntu alengera ewala, ojja kubeera muntu obuvunaanyizibwa olusembayo. Olwo leero luno lwe lusembayo. Kuva 15:11 Bayibuli empoomera gyaleetuwoomere ffenna mu kammiitingi eno. Era mutegeeza buluganda ne bannyinaffe batanatuuka nti bajja tweyongera okusinza ku mutukuvu ono. 15:11 lugamba ani afaanananga ggwe Mukama mu bakatonda? Ani? Leeta ku katonda bwe tumanyi. Kiteega, Nyabingi, Nabuzaana enkoto, onoyogera ku ddumba oba ddungu, Musoke, Jembe Kifwalu, twogere ku Kiteega gundi guno Misambwa, ebyonviira biki gwe byogenda ng'obeera nabyo waliwo we twali mu kusaba okwabeerangawo enambole. Naku zino simanyi nga tuliddayo. Naye omusajja obu nagenda okulaba abyajjagala. Ddamu ti abyajjagala. Muzeeki. Leero kye nninaanye kino ebiwunye oba yali aliridde biki. Bamubuuza kiki n'agamba muganda wange natte kunsabira bankuba ejjembe. Naye akyayogera bankuba ejjembe. Tagenda okulaba musajja ku madaala agudde eri. Awali abooluganda enyamba ye abantu nga babonaabona kozi obeera wa yakoma ku kigambo nva kakooge. Kakooge aweerera buluuli eyo. Nga omusajja abonaabona n'ekimbe. Begenda neetegeeza abantu emirundi mingi basinza Setaani lwakubanga oluusi abakola ebikolobero. Naye Katonda waffe teyeetaba mu kumukkiriza olw'okukunyigiriza. Bujjako nga gw'oleese amampaati gy'ali, nga yaggyeyo enjala aziggyayo ng'ayagala. Naye waba olina enkolagana naye, ayagala tukolagane naye. Amiina. Onyeekyerudde lugamba nduddamu buzzi. 15:11 ani afaanananga ggwe Mukama mu bakatonda? Ani afaanananga ggwe ayina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? Ddamu nti tewaliiwo. Omanyi ekigambo kino Mukama, Lord, tanjawule ne ku Creator, omutonzi. Ebintu byonna n'abantu bonna Katonda waabwe ye yabatonda, naye si Mukama waabwe. Mukama waabwe olwo tuba tutuuse ku aspect ey'obuwani. Ani Mukama wo? Ani landlord wo? Awo lwotandika okutegeera nti katukwatira ddala ku byabugagga, ku bulamu bwennyini. Naye bw'abanga ye Katonda waffe ate n'ayongerwako okubeera Mukama waffe, ate n'ayongerwako okubeera omulokozi, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olwo tunaba tutuukiridde okubeera abantu abatuufu ku duniya. Njagala nga mmaliriza okubuulira kuno mbadde nnyonnyola ku kintu Katonda ky'ayagala okubeerera, si ky'ayagala n'ekyali ekisukkulumye ku birala byonna. Ayitibwa mutukuvu. Eggulu limuyimbako mutukuvu, bamalayika bamuyimbako mutukuvu, era tumuyimbako nti g'oli mutukuvu, Mukama wa byonna. Oyo ayagala obutukuvu bubune ku bantu be bonna bwe babeera. Tutambulire mu butukuvu obwo, butulinyise, butuyambuse, bututereeze, butulembere wonna wonna mu ndowooza zaffe, mu bantu be tukolagana nabo, bye tulina byonna nga tulowooleza mu butukuvu bwokka. Olw'okuba mutukuvu yava atuwa ekitabo ekitukuvu. Aleluya. Bannange bino ebigambo bye njogerako eby'obuwatika bya butukuvu bya Bayibuli. Era olw'okuba mutukuvu ng'atuwadde ekigambo ekitukuvu kyava atufuula abatukuvu. Naffe yatweyawulira tuli batukuvu be. Oluganda ne mwannyinaze tetufuna butukuvu nga tumaze kufa. Tufuna obutukuvu nga waliwo abayira enjigiririza eyo. Saagala kulumba mangu naye gye bali abagamba nti oba mutukuvu oluvannyuma lwakubanga ogenda okukola amagero ng'ofudde. Era bali awo abaafu abo batambeeta basaba mu linnya lyabwe. Bannange temusaba mu linnya eryo, wabula musabe mu linnya lya Katonda omulamu. Yesu yekka ye mutukuvu w'abatukuvu. Yasobola okukola amagero yekka. Akola amagero mu bulamu obwo, akola amagero mu lukuŋŋaana luno, akola amagero mu maka gange,
akolamu enkyukakyuka etali y'abantu neyo Katonda kye tuyita ebyamagero. Embeere mu butuufu abamu bagamba nti olukisakisa. Kyekiki ekyo musumba gy'ogamba anti kiikino accident ezze abantu bonna olabira ddala ng'emmotoka esaanyeewo naye ne bakugamba nti oyo omwana bebi yabadde mu mmotoka naye mulamu taliko kamogo n'ogamba yawonya atya. Ddamu nti ekyamagero kya Katonda kubanga kisukka okutegeera kw'abantu. Ekitonda ekinaffe kiteeyamba ne kiwona. Abalala ne bafa bonna ne bagwa mu nnyanja bonna ne basaanawo naye ono n'awona. Owonya otya? Waliwo bikulu Mukama by'akola ayongere okubikola kubanga ye mutukuvu akola ebikulu yekka ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Bameka baagala okumwesiganga oyo? Bameka baagala okuteeka obulamu bwabwe mu mikono gye? Tuyimukola okusaba. Ero batuyimba nga tweyagala 2:5 ndwagala nnyo. Nja kutandikira awo akawungeezi okwongera okunnyonnyola obukulu ono omutukuvu. 2:5 olugamba nti yanzija eyo gye yanzija nanfuula omuntu nange nsobole okumusinza n'okumuweereza. Otyo